And then I'll toss the microphone over to the media for any necessary questions that you would want to either ask the ambassador or the minister or the different representatives about what's happening today. Welcome, Eddie Kenzo. Thank you. Most especially when I was in media as a Zenjango, Samisenyo, Minidala, Kubera, Kurunaku, Maso Gamma, Mukama Katonda, Wawins. Dwala Kaksaka Mok, so Kukas and Kama Katonda, Yantonda, and Kama Sebo, Tenga Sensi in the Laura Uganda, and Uganda. Never said Mukama Katonda, Yanstura, Nanzija, Mwinike, Nantusa. Wano wendi era wensobolera okufunira omukisa ogunyumiriza wano maaso ga lunaku lwaleero nga tourism ambassador wa Uganda eggwanga lyingiza obulamu bwange. Akakisa kano okusooka obategeeza nti nyina ekintu ekibadde kinyumiriza mu mutima ekyokuba nti nali appointed as Kenyan tourism ambassador. Manyi Kenya okuva ku nsonda mpaka ku nsonda. Videos muzimanyi muziraba mwana banganga ntwalinga Kenya buli wamu. Era natunda nnyo Kenya nga mpita mu music, dance and drama. Natunda nnyo Kenya nga mpita mu bawagizi bange Bannayuganda, East Africans and world over. Naye one time waliwo omwana omu nga muwagizi wange n'asindikira message n'agamba naye nkuwagira nnyo n'agamba n'ekifaananyi ky'otulaze nga si kirungi, sente zikusingidde ensi yo, ky'ogamba nti Kenya esinga Uganda, ekyokumuddamu kyama wanali bukiwanda yampita n'agamba wandize n'otugamba ne tukukwasa obuvunaanyizibwa buno naye n'otagenda kusayininga ti contract Kenya kubanga oli Munnayuganda. Yambuuza nti Uganda bw'ebeezannya Kenya kati owagira ki? Ne mugamba Uganda. Nangamba kati otunda ggwanga ki? Ne mugamba Kenya. Nali mu kiwanda nangamba nkuwe ssente mmeka osobole okutunda Uganda. Nawulira ensonyi nga tisobola ne bwe nandibadde ngamba ssente kubanga nalina contract mpanvu. Naye namugamba onalebo one day one time contract ejja kugwa kate bwe nawe wejja kusijja buli nyowenga. Era contract eyo bwe yaggwako saali nyowenga, bwe yali tennaggwako yampita ng'ayagala tukole omulimu gwatulamule era nemukola. Naye olw'okuba amateeka gaali gakyankwata aga contract enkadde nga siikirizibwa kutambula naye ku lugendo, saasobola naye naluma nnyo. Naye neebaza Mukama nti essaawa eno ndi wano era omukisa ngufunye bulungi. Okusingira ddala bwe nabadde Ivory Coast, bwe nasinze okufunira ekirowoozo oba ebirowoozo ebingi ennyo mu bulamu bwange. Obulamu bwange bwakyuse nnyo kubanga olunaku lwakeera lumu ne baŋŋamba nti tosobola kudda mu Uganda, tewali nnyonyi esobola kutwala Uganda. Ekisaawe ne bweba ennyonyi weeri tekikkirizibwa kuba kisibe. Ne baŋŋamba ate ffe ne bwe tuba tukkiriza airspaces nnyingi nnyo olina okusaba olukusa okuva wano mpaka gy'onaayita yonna. Nagenda okulaba kiri possible. Nafuna pressure, nafuna depression, nafuna okutya mu nze, nendabira ddala ng'ensi enfundiridde. Baadi awo pulezidenti n'agamba nti muntu bw'alwala COVID n'afa bamuziika gy'aba afiiridde. Kintu ekyo kyankuba wano. Ne ŋŋamba nze Eddie Kenzo, omuntu atambudde ensi yonna, omuntu ali buli wamu, ali mu buli kanyomero, nyina 4 million eza views
viewers today on YouTube, million bina. Nfe banzika Ivory Coast. Nafuna okutya muzi. Nentandika okusaba Mukama Katonda nyongereyo chance. Nkolewo Uganda sobola okukola ebintu esinaba kukola. Nga mwekyo bwe kutuukiriza ekirooto ky'omwana oli yasinzira mu message tikyogamba Kenya esinga Uganda. Bwe nakomawo nanoonyawo naye ne mugamba nkomyewo. This time around saagala ssente. Naye njagala ku budde bwange. Nfunemu ko obudde obungi ennyo nsobole okuba nga ntunda ekigambo Uganda ng'era mbibidduufu nanzima. Mbadde ntunda Uganda nnyo eno flag mbeera naye buli wamu mbeera bwe mukimanyi. Naye this time around mbadde njagala nkikole nga mulimo gwange era nga mukaddako. Ekintu kye ngenda okukozesa amaanyi amangi nnyo n'obwagazi kubanga Mukama yampadde omukisa guno okulaba nti nfuna second chance okujja Uganda mbeereko ne bannayuganda. Nalowooza ebintu bingi nnyo ne ndabira ddala nga mutuufu okutunda Uganda seetaaga ssente. Okutambuza Uganda seetaaga ssente. Wabula neetaaga kubeera munnayuganda era ayagala ensi nenkwata Uganda n'engikuba abantu mu maaso kubanga ndi munnayuganda era bwe kikakata okukola nti Uganda yesinga ensi zonna mu nsi yonna. Ngenda kukozesa kano akakisa okukozesa erinnya lyennyina Mukama lyampadde. Ngenda kukozesa mikwano gyange bannamawulire abansitudde okubeera nga ntandika butandisi paka wentuuse. Tebandekeredde okumala ddala ebbanga lya myaka nga 13 kati nga tuli mu indasitule eno. Tufunye omukwano, tufunyemu n'obuzibu kubanga abali awamu bayomba. Naye era nkimanyi banjagala nnyo era tugenda kukola omulimu guno ffenna. Ngenda kukwata akakisa kano okulaba nti ntuukiriza ebirooto eby'omwana owa ghetto oba omwana owansi oba omuntu wewansi, okulaba nti musembeza eri mu kumanya eggwanga lye bwe lifaanana. Tujja kutuwalinga Uganda n'abantu ab'enjawulo okuva mu disitulikiti zonna ez'enjawulo, abavubuka bannange okumanya nti ensi yaabwe bagimanyi. Kubanga abakufa ne banzika Ivory Coast nandifudde simanyi Uganda, nandifudde mmanyi Kenya kuba yadde ngimanyi. Bantambuza mu buli kanyume buli wamu manyiwo. Naye Uganda manyi mu bibuga mwemena n'ennyimba so n'embaayo. Wabula ate simanyi Uganda yennyini Mukama Katonda gyetuwa nga bwe nafaanana. Mukama mpadde omukisa. Saba mukubeereko omugabo. Guno omukisa notagumpadde bw'omu agumpadde ne bannayuganda bonna, most especially bavubuka bannange. Nja kumakinga sure nkozesa tulambule nga tujja kulambula naabo abaana abasazeewo okuneegattako mu disitulikiti ez'enjawulo. Era nja kukozesa omukisa ogwa East Africa okulaba nti